Ebintu ebigenda mu maaso bwe twali kwogera erinnya lyo lyagaba nti Andrew obimanyiiko era gwe waŋŋamba ate butuuka n'obiyegaana kiri kitya kubanga ndaba ate ebintu tebinaakwa bulungi kubanga nasoose nentwa nembaga tukwatagane naye kitegeeza bano abantu balina kyebamanyi mmwe kyemusirikidde kyenjagala okumanya Andrew kikyomanyi Nemusumba twali nze bade naye ebintu byagwa n'okugwa kuba twabyogerako nze nekugamba ekituufu baneno nze simanyi na bigambo gye biva bagamba nze neze sirina n'ekimu kye nali njogeddeko musumbankulire kansooke nnyimuke edde nnyo twali bato nga namukwano gwange nga bamuyita Grace ffe nga tulina kasente Grace nga tebayina kati daba mama Grace wava nga tamuwadde emmere kyokka ngewaffe emmere gyeri Grace najja n'atoola emmere ya mama nga tewali agimuwadde laba mama waakomawo n'abuuza ani yalidde emmere ye nze nali manyi agenda kuba Grace saamuwaayo n'ensirika kati kyekyo Andrew kyali kaakola amanyi amazima naye tagoogera ogamanyi tuleke naawe wama Musumba ono ana yabireese kati wuliriza emboozi zaleese oba emboozi azijjawa naye fena bayibuli tugisoma Joseph waneeno Yusufu taata we yali amwagala bane namukolera n'ekyambalo nakimutungira nakimuwa baganda be bonna ne bamukyawa kali kyekino ekiriwo olw'okubanga John bamwagala kyekyo ekiriwo kati Anna tamwagala Brenda wuyo tamwagala Jesi lwakuba nti omwagala nuzulaba abantu Jesi kusiga bukyayi mbugundi bamwagala bamuwadde okulira mission nenga kuba kulika asobola ogikola waliwo asobola otuukiriza mission n'olwokuba gwe wadde kati basituse bayomba bateekawo n'emboozi ezitaliiwo busimanyi ani omwe nze sibimanyi kuba bukyayi nze sirina kyemmanyi nina kyenfunye mu bwongo bwange obadde mwogera kambabuulire kumwe mwenna ani ayagala okubonerezebwa okukangavulwa ani kummwe ali wano ng'asobola okukangavulwa era atayagala kukangavulwa tagenda genda naffe mu mission bwe nabadde ntuula wano ogwasoose nabagambe tukwatagane tubeere omuntu ogwo naye gwe biba biganye kummwe mwenna ate Ana oli kwabo ate musumba nze togenda genda naffe ntunule eno Brenda kankiddemu Ana Brenda temugenda genda naffe mu mission gye tugenda musumba nkoze ki atakkiriza kukakkana Mukama wali mukakanya alimanya Brenda ompulira netegereza Ana muntunulire temugenda genda naffe mu mission kyenzudde bwe tunaagenda nammwe mujja kutuuka eyo ate mutandike kutabula bintu mutandike okyojja Andrew mukyojje John ne bannammwe abalala kati ekituufu nina vumula kati Ana Brenda musigale wano emirimu gy'okukyaki musigale nga mukwano kangene ne bano muwulidde nga temudda muwulidde bano ekigendo basigaza wano sigamba nti tetubaagala sigamba nti tubakyayi naye tubaleseewo bagenda kwogera ne Mukama waffe omusumba waffe omukulu omusumba Sandra bw'anaamala okwogerako nabo kyanaabagamba kyonna bajja kutiza gyendi oba omusumba ajja kumpita twogere ku nsonga zaabwe muwulidde musumba Sandra agenda kujja anatera okutuuka mwogere naye kyanaabagamba kyonna mugende nakyo nange nja kukoma omusinkane naye mwe abasigadde mwena mweteketeke tugende tukole omulimu gwa Mukama waffe Yesu emirembe gya Mukama gibe nammwe okimanyi nti nonvudde mu meeting nga mpulira sikyabitegeera Ana naye ngamba gwe nawe lefuula atanfaako
Musumba yantamya gujjoni baba nenkusanga nyinza n'okukuba bo. Wano twogera babiri nfaako ntunuulira. Ebya Musumba byawedde tetugenda kugenda mu mission. Holiday evudde mu meeting so ne batugana n'okugenda mu mission. Musumba yantamya John gwe oba tukatege kagwe kaleme genda. Yo! Banekeetaaga okwekeera n'okasona ejjinja. Tukikoleko ekiro oba tekijja soboka. Kiyinza obutasoboka buli omu abeera wuwe. Kyembadde njagala oba kyenkugamba ekiro kituteekebwa kati okukola ebintu by'omwoyo tulina bigwangula na mwoyo okugonza omwoyo gw'omuntu n'okugonza omutima gw'omuntu tuteeka gukwata mu nsi ya mwoyo kankati olina okukakkana eri Katonda tugende tubuuze Katonda nga tumwegayirira nga tusinda ku lw'abantu abantu Mukama bakyuse emitima emigumu egyo emitima gitasonyiwa emitima kitagala kuleka kibi Mukama ono gwolaba bwe tunamwegerera abaana bo bakyuke kwe kubadde okusaba kwange Mukama atuwa omukisa era atuwe n'obusobozi naawe akuwa amaanyi n'ekisa si ekyokusaba wabula ekyokwegayiririra ku lw'ekibiina ne ku lw'abantu be emirembe gya Mukama gibe naawe. Naye Pastor Sandra yakomyewo nga twakyogeddeko tugende Bula tumugambe kusanga ajja owuliriza ensonga ze. Manyi Musumba teyeekubira Kyekirungi kyalina kyekyo kyokka. naye Pastor Patrick tomutegeera butegeezo Ate n'obedda ayogera nga muziimuula nti ate gwe wekka nga mpulirwa nfa Yantamya yeeyogeza tamala tudde nga ntuuse kale nzi. John yantama naye takimanyi alabika Akimanyi lwakwebikkako. nenkubuulire kituufu tugenda tugende wa Musumba naye tubadde twetaaga ne tumukolayo agaffe ngaffe Anti jjinja lyenkugambye. oba nakyo tukikoleko nawe Nankwekekera wali eri mu kkoona etuweteeka. nga bagenda nca n'omuddamu ogwo gutwe kye tuba tukola Kyogereko. twanguwe mukwano tukwebaza webale kulaba Awakening Films tugenda kubakolera films n'endala nnyingi nnyo ezinyuma. Jjukira firimu zino tuzikola olw'okugulumiza obwakabaka bwa Katonda n'okugolokosa abantu baddeyo bafune okwagala kwa Kristo munda mitima gyabwe. Kati tubadde tukusaba otukolere ekyomuwendo osubscribinge ku channel yaffe ate bw'omala okubirizeyo abantu abalala lwakiri 5 oba 10 oba 2 basobole okusubscribinga ku channel yaffe. Kigenda kutuyamba okwongerayo guno mulimu mu maaso tugutwale ku level endala olwo Kristo agulumizibwe. Tukyakolera firimu ez'endala nnyingi nnyo ezinyuma n'olwekyo subscribinga ku channel yaffe ojja kubeera ng'ofuna buli firimu yonna gye tuteekayo. Mukama kuwa omukisa, Mukama kole bulungi.